enteekateeka eno kukiikira gavumenti ya wakati ye Vice President era nga ku ssaawa eno agenda kubanga naye ayanirizibwa Katikkiro wa Buganda butereevu abeere nga yeegatta ate ku nteekateeka eno. Ku ssaawa eno Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga bw'atyo agenda kubanga ate ayaniriza Vice President w'eggwanga lyattu Uganda Oweekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi wano we tuli ku twekobe oluvannyuma kuba nti Ssaabasajja Kabaka atuuse ate ne Vice President naye n'atuuka era naye ayaniriziddwa butereevu wano ku twekobe era ng'agenda kwegatta butereevu ate ku Ssaabasajja oluvannyuma obagenda okubanga basimbula ate okwegatta ku bantu ababalindiridde ate wali mu lubiri ewali emikolo emikulu naddala nga abantu ba Ssaabasajja okuva mu bitundu eby'enjawulo beegasa okubanga bagenda maaso n'okubala. Weewaawo Dr. Prosperous Nankindu ng'ali wamu ne Katikkiro wa Buganda bandiriza mmyuka wa President w'eggwanga lyattu Uganda. Terefayini yaffe ffe twesazeewo olunaku olwali okuba nti tugenda maaso n'okkuza mu ngeri enjawulo. Mwalabye ennyambala y'abakozi bonna okuva ddala ku makya ate era paka kiro tugenda kubanga butereevu tuli mu kanzu ate era ne gomesi ez'ekitiibwa okwongera okulaba nti omukulu guno tuguweesa ekitiibwa. Nakutegeezezza nti abagenyi bangi nga kuno bategeeza abasobodde okujja okubeerawo okuno kuliko ababaka ba Parliament naddala ababaka ba Parliament abava mu Buganda ate era mu ngeri y'emu nga tumaze omulabi wa BBS Terefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda. Ku ssaawa eno Ssaabasajja Kabaka wa Buganda agenda ate okulambula abaami ab'amasaza okubalamusaako ate era mu ngeri y'emu we tugenda okuba nga tuva tugende butereevu ate eri ewali emikolo. Ndakutegeezezza nti ku lwa gavumenti ya wakati ate Vice President Oweekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi naye wali asookedde wali ku nteekateeka y'abanaffe aba DFCU Bank atusokedde ku banaffe aba DFCU Bank nga bagenda maaso n'okuba nga bawaayo ate omu ku bubaka obuweereddwayo naddala mu nteekateeka eno ey'okuza amazaalibwa ga Ssaabasajja. Engalo z'owulira ze za banaffe ate abaami ab'amasaza abuno be balamulyako Ssaabasajja amasaza ge 18 era ffe mu bitundu byaffe enjawulo gye tubeera Buddu Mawokota ate era be bagenda maaso n'okuba nti butereevu be balamulyako Ssaabasajja ebitundu ebyo. Ssaabasajja Kabaka Buganda ali wamu ne maama Nabagereka Silivia Najinda era mu nteekateeka eno y'Essanyu. Mu kulambula ennyiriri ez'abakadde baffe abaamayi b'amasaza ate era Oweekitiibwa Bwanika ono nno nga ye ssaabawolereza wa gavumenti ya Ssaabasajja ate era mu ngeri y'emu nga yatwala gavumenti ez'ebitundu era bw'atyo naye aliyo yagenda mu maaso n'okumwanjulira abantu abo ab'enjawulo. Omulabi wa Terefayina yaffe olunaku lwaleero nga bwe nakutegeezezza nti tuli mu nteekateeka eriva kyo naye ate olw'ensonga ya COVID-19 naye abaami ba Ssaabasajja bagenda mu maaso. Ssaabasajja bw'atyo agenda mu maaso n'okwebaza abantu be. Weewaawo abaami ab'amasaza batonedde Ssaabasajja Kabaka weema eno era eri butereevu wano mu luggya lwa Bulange owa kamera agikulageko bulungi ali wano mu twekobe actually mu luggya lwa twekobe era yeno weema enene abaamayi b'amasaza olunaku olwaleero bo amakula ge baleese eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era agenda mu maaso n'okubasiima n'okubebaza mu kwogera kwe. Era ekiseera nze ngamba abavubuka baffe mbasanga eyo mu byalo nti bakole
beefeeko era amakula gajja kunnyamba okugendera ddala eyo gye babeera abatasobola kujja eno mu bibuga abatasobola kujja mu bubuga obutono naye makulu nnyo kubanga sisobola kugenda mu buli saza mu buli kabuga mu buli katawuni wa naye gano amakulu agajja kunnyamba okutambula okugenda mu bifo ebyo n'okusinkana abantu baffe abalina obwetaavu abalina okuyigirizibwa abalina okuyiga enjiri ey'omulembe guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ssaabasajja Kabaka akadde kano ayingidde mu weema emutoneddwa abaami b'amasaza era ali wamu ne Katikkiro Charles Peter Mayiga awamu ne Pokino ayingidde munda mu weema era emabega kaawo awadde obubaka bwe sigenda kuddamu naye mujja kubanga mwongera okubunyonnyoka gye bujja kaawo. Weema eno erimu bwe tuyinza okuyita obusenge eyawuddwamu obusenge kitegeeza nti esobola okweyambisibwa mu bintu bingi nnyo nga okusula oba okujjanjaba abantu kubanga eyawuddwamu obusenge obusobozesa okuteekamu abantu ab'ebiti eby'enjawulo. Ssaabasajja akadde kano afulumye mu weema ate okwolekera enteekateeka eddako. Weewaawo Ssaabasajja amaze okuva mu weema era najja eri abaami ab'amasaza bw'ati afunye ekifaananyi era mu kifaananyi kino Ssaabasajja ali ne maama Nnabagereka ate era wamu ne Vice President Oweekitiibwa Edward Kiwanuka Sekandi Katikkiro wa Buganda era n'abaami ab'amasaza ate okwekuba ekifaananyi naddala ku eno weema eweereddwa. Ssaabasajja asiimye era n'agenda maaso n'abategeeza nti kino kirala ng'agenze mu bantu eyo mu bantu be okugenda maaso n'okubalambulako ate n'obatuusaako obubaka obw'enjawulo abo nno abali mu bwetaavu ate abaire ng'abasinkana mu nsonga zino ez'enjawulo ezigenda maaso mu ggwanga. Wano tuli twekobe era babaami ab'amasaza basoboledde ddala butereevu okubanga ate bawaayo amakula gaabwe era ng'amakula ge bawaddeyo olunaku olwaleero ge makula aga weema no mu nteekateeka eno ey'okwongera okusiima Ssaabasajja ate olw'emirimu emirungi gyagenda maaso n'okolera abantu be. Ssaabasajja Kabaka ayagala nnyo babeere balamu ate ayagala nnyo okubeera nga buli kaseera babeera bakozi era kizabu n'agamba nti ntegeeza abantu eyo bwe bamasinkanye buli kaseera okubeera nga bakola ate era n'okubeera nga basobola okubeera abalamu obulungi okunokosa n'okwekuuma. Tewali nno nsonga ndala eyinza kwebuusa lwaki ate yasazeewo n'asiima bwage ku mulundi guno ng'agenda maaso n'okugakuza ate gakuzibwe ku mulamwa ogw'okutegeeza abavubuka okugenda mu maaso n'okuba nti ate babeera basaale mu nteekateeka ey'okwongera okuba nti bafuba nnyo okulaba nti obulwadde buno bwamukenenya ate wetutuukira mu mwaka ogwa 2030 buba bugenze maaso n'okuba nti bulinnyibwa ku nfeete. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda ate agenda butereevu okulambula asiimye agende ewali amakula amalala omuli ate ebiralo by'ente eziweereddwayo abantu ab'enjawulo okuli emmere ate era n'ebintu ebirala bingi ebiweereddwayo olunaku olwaleero. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda asiimye ate agende butereevu mu nteekateeka eyo ey'okulambula ebintu ebyo. Amasaalibwa gano ag'omwezi guno weewaawo tuli mu nteekateeka tuli mu mbeera eya COVID-19 naye ekikugu embeera y'ekikugu kakasiddwa okusobola okulaba nti ate egenda mu maaso era byonna
tugende maaso n'okubikola. Amazaalibwa gano ku mulundi guno gakuziddwa mu ssaza Kyaddondo era Kaggo y'omu gwe tugenda maaso n'okuba nti ku mulundi guno abeera ku ddute era ku ssaawa eno akulembeddemu enteekateeka y'okulaga amakula eri Ssaabasajja era kyoge kulaba nga Nakyaddondo nabo enteekateeka bw'atyo akakkanye okuba nga akwasa Ssaabasajja Kabaka amakula ag'enjawulo. Kaggo bw'atyo nga akwasa Ssaabasajja Kabaka amakula n'omulaga ate mu mbeera y'essanyu epitirivu ennyo. Kuliko ente ate n'embuzi zikimeeme okunno kwossa ate n'emmere ate n'enkoko n'ebintu ebirala bingi nnyo mu nteekateeka eno ey'okwongera okwebaza Ssaabasajja okutukulembera obulungi ate n'okutulambika nga bulijjo mu nteekateeka naddala enteekateeka zaffe ez'ebyobulamu. Nzikiriza osiime kwebaze osikisa bakulembeza okulembera eggwanga babeerenga nabo batusaasira babeerenga otukuuma bulungi rabbal alamin. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ayibene omumyuka wa pulezidenti w'eggwanga lino ow'ekitiibwa Edward Sekandi tukwaniriza nnyo ssebo. Maasomogi kkiriza nyanirize Katikkiro wa ekitiibwa Waggwa Nsibirwa. Ayibene kkiriza nyanirize Bannaalinnya nga bakulembeddwa Nnaalinnya Sarah Kagere. Ayibene kkiriza nyanirize abalangira n'abambejja nga bo bakulembeddwa nnyo okulaba. Twaniriza mu ngeri enjawulo betutambudde nabo mu nteekateeka eno ey'okulwanyisa akawuka ka mukenenya bannaffe aba UNAIDS. era kuba ssenyiga korona Obuganda bwonna bwandibadde wano. Tweyanzizza baffe okulabirira twebaza Katonda akukuumye ng'oli mulamu ate n'okubuŋŋamya ng'okulembera Obuganda. Twebaza okukola ate nga naffe n'otukubiriza okukola n'okuba abayiiya. Ssaabasajja weebale nnyo okufaayo ennyo okulaba nti abantu baba balamu nga kino kirabikira bulungi mu ngeri gy'owagira enteekateeka ebyobulamu ez'obwabulamu byonna. Ayibene weebale okunyweza obumu bwa Buganda ate n'enkolagana ennungi n'okugatta abantu ba Buganda mu Uganda eyawamu. Ssaabasajja siima nkosibirire entanda ya Zabbuli ey'ensavu Katonda akukuume akulambike era akuwangaaze. Era siima nkwanjulire amakula go agente okuva ekyannamukaaka gumba ya Kajeerero ente ng'eri mu kkubo etuuka obudde bwonna. Wangaala Kabaka waffe ku lwa Katonda ensi ya bannaye mwebale nnyo mwebale. Ekiseera kino alamusa ku baffe
kyatuukako. Twongere engalo n'emizira Cuucu ng'agenda okutugabula ekijjulo eky'amazaalibwa ag'emyaka 61. Beene ng'asala keeke ey'emyaka 66 nga Katonda amwazise obulamu. Nyini nyumba mama bange mwali omutana mwali na nyini nyumba mwali alamulaseho mama bange mwali munowulira bange mama abange ngande mwali omutana bange mwali munowulira mwali na nyini nyumba tudetede baba mama bange mwali munoho Beene alamusa bange mwali munowulira mwali na nyini nyumba mwali alamula baba mama mwali munoho mwali na nyini nyumba mama bange mwali omutana mwali na nyini nyumba tudetede ulira mama bange